Labi wa Bbeg TV, Bbeg Media, kugamba nti kyokola kye kisinga okubeera eky'omutindo. Genda ku YouTube osubscribinge, oteeka mu butesi Bbeg Media, owandiika Babiri ne enega, ojja kuba otutuuseeko subscribing. Olaba interview ennungi, amawulire amalungi okuviira ddala ku bantu abatuufu atali wolomoso. Olunaku leero tulina ssentebe w'ekibiina kya NRM wano mu Buganda, omukulu Geoffrey Kiwanda Ssuubi, namba 4. Enamba akyagikuumye naye tetumanyi lwaki alina okutakyusa ku namba. Oli awo atuge kati naye kati nange ennyangikoyo njagala emu njagala 2 naye nga leero byonna agenda kubanga abitubuulira. Mukulu Geoffrey Kiwanda ssentebe w'ekibiina, abalabi ba Bbeg Media soko babuuzeeko ate tutandikira awo emboozi olwaleero. Abalabi abatulaba ku Bbeg Media mbalamusizza, nze Kiwanda Geoffrey Ssuubi, Vice Chairman wa NRM, kituufu oyinza okumpita Chairman wa NRM wa Buganda. Ensonga z'ekibiina kya NRM mu Buganda, omulembe gwe balaba abamu bagulabanga ogutannakola, gwenga ssentebe w'ekibiina mu Buganda balabanga atannakola. Emyoga bawulira miwulire, bangi bakyawulira miwulire. Parish development model, bangi bakyawulira biwulire. Wano mu Buganda bagamba abantu bangi sente abazifunye ziba ntono nnyo ku muwendo gw'obwetaavu bw'omuluka, sente ntono nnyo. Obwavu mu Buganda nabwo bwennyini bungi. Abantu bali mu mayumba omwo bangi tebalina byakulya, naye bw'oba otambula n'olaba ebizimbe bino ebinene olowooza nti bayina. Mu Buganda wano NRM oluyimba kati lweyimba, tugenda kurikirayiminga Buganda, twagala kweddiza Buganda. Tubalaba temukyava Mengo, muleta kano, muleta muko. Twagala kumanya we tubatandikirawo strategy ki NRM gyekoze okulaba nti yeddiza Buganda, kubanga n'abaana ba Nuupu n'ebibiina ebirala nibyo biri mu kulwana kulaba nga byongera okwenyweza wano we wali entandikwa y'olugendo lw'ebyobufuzi. Ekisooka, Buganda tulina district 28 n'ebibuga 2, Kampala ne Masaka, cities. Of course, this one is the capital city. Naye, then we have also 26 districts. Kakati, botunuulira Buganda n'engeri gye twakolamu mu kalulu akawedde, omuntu yenna amanya nti twakola bulungi nnyo nga bwe tuba tukola bulijjo awalala, nga bwe tuba mu kalulu kano bunaku bwe tuba tukakola. Naye era mu kibalizo osoboka omujulizi wange nti wano siwe tusoose okukolako obubi. Even from 1996 President Museveni were ayimirawo ne mugenzi Dr. Paul Kawanga Semwogerere baatukuba nnyo mu West Nile, Acholi ne Lango, twafuna maybe like 10%. Jukira Besigye yabeerera ennyo amaanyi Teso, ebitundu bya Kasese, even some parts of ne mu Western yali atandise okuyingira, kubanga jjukira nti mwijuke ajja wano Buheju, ate olaba kumpi Rukungiri yonna Dr. Besigye era FDC yali emaze okugitwala. So but with time tugenza tuliclaiminga ebitundu bino. So obukodyo bwe tukozesa bwanjawulo okusinziira ku kitundu ekyo nga bwe kiri. Olwaleero tuyinza obutajjaayo byonna kubanga tuli mu lutalo, tetusobola kujjayo buli kakodyo kaffe okateeka ku mmeeza. Naye ekimu ku kisinga obukulu ennyo kye tulina okumanya ngaffe abakulembeze naddala aba National Resistance Movement, kwe kumanya nti ekisinga obukulu kwe kumanya nti ekitundu kyaffe kino ekya Buganda tekifaanana ng'ebitundu ebirala. Olwaleero abantu family za Buganda eziri mu middle status income nyingi nnyo okusinga eziri Karamoja. Actually Buganda ye ekitundu kya Uganda ekirimu middle status income earners more than any other part of this country, even Western. Abantu abali mu middle status abali yaddeyaddeko mu byensimbi bali wano mu Buganda, bali mu Buganda naye nga beba omuntu ajja kubuuza kati Kiwanda byayogera bye kibebaani bakibalizi bamutumba bamale. Yes, kakati of course olw'okuba Buganda si gwanga, Buganda nsi, ojja kusangira amawanga ag'enjawulo wano. Niyo ojja kutuuka e Kampala gwe tunuulira olwa batandika okusomera ebizimbe okuba nti ekyamabirizi ekyo kyagundi
bagundi bahamu bani, these are people bana bawano bawano mu Buganda abamu na Baganda era bayina emirimu gye bakoze naye ng'ogyeko naabo genda yingira muno genda mu bitundu ebitwetodde Nansana ojja kusanga Banjovu Babatte ojja kusanga these are the guys genda bwise generally tekigaana mulimu n'abantu abalala bavudde mu bitundu ebira because ensi yaffe terina nti gwe tugenda wano gwe tugenda wano but generally ekyo nkikkiriza ne bw'ogenda mu byalo olwaleero Mwami Kibalizi abantu bawano mu Buganda nali nkoleddeko Karamojja omwavu wa Buganda almost ye mugagga we Karamojja mugagga we Karamojja ndibadde agamba ayina ente ayina bino biki but era ojja mulanga obulamu bwalimu omwana wa wano nga talina na bintu bingi nnyo bituusaawo he's even doing better kubanga oli yeetaagamu okumanya sente zazikozesa ayina kumanya ate ayina kulya ate ayina kubeerawo ate ennyumba kati obola n'Abakaramojja mbe twali tulowooza okuwa amabaati amu balina n'ente omusanga nga ayina ente 1,000 naye nga ate yeetaaga kulinda mabaati kizibu kye si mabaati yeetaaga okulinda emmere ya World Food Program which is not here kakati tulina okukola kye bayita Gandalization of the NRM programs in Buganda. We must Gandalize the programs. Yes, omuntu wano mutuufu because bw'oyogera ku for example nze bwe njogera ku parish development model bwe ntuuka mu byalo omukyala yandibadde asookerwako Nammande n'omugamba nti bajja kuwa miliyoni mwaseka n'okuseka because ajja kubeera nga kagurupu kaako okukyalo kasobola omuwa akakadde kagurupu kaako okukyalo bayina groups mu kyalo to the point nti basavinga ne miliyoni 7 wali ebyalo ebimu byendi mukya nga batuuka n'ekisana ne ssente zaabwe nga tebalina government nti twagala abantu abasobola okwewola ku ssente zaffe bo bazirina amaze ozisavinga naye bamanyi nti omuntu bwazeewola zijja kukola amagoba so they have even the money in the groups kakati kye twetaaga okumanya olwaleero abantu ba Buganda ettaka lyongedde okukendeera Mwami Kibalizi twagala nnyo kati kutunula ku nsonga za productivity obwavu but even the population Mwami Kibalizi Buganda nga bali enkana ku mirembe gya emichwa oba emirembe gya Ssekabaka basekabaka abasooka bakyabaggubani today no mulembe gwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri population bulina kwekyuka kitegeeza ettaka lyenkananga bwe lyenkananga ate yo population ekoze so ekyo kitegeeza nti land holding pa family eyina okukendera jjajja wange Nassanairi Ssaalongo Makubuya yafa ng'azadde abaana 8 including my father. My father was the second last. N'alekawo ekibanja because my jjajja was not a landlord. Yalekawo ekibanja kya eka ndowooza nga 7 ng'azadde abaana 8 abawala ne bagabanagabanakaawo batata bagenzi bafa but I just imagine nti singa nange bennina nabazaalira ku kibanja nga balina kugabana ku kibanja ekyo certainly twandibadde almost kati buli muntu maybe tasobola nakweza 5 ku 5 kati singa ziri 2 kwa yes kati abaana abazzukulu ba Nassanairi Ssaalongo Makubuya obasuubira kulagawa that means tulina okunoonya ku bantu abalina ettaka ayine tubagulako kati abantu tibagamba nti n'abantu babaguzeeko ettaka kakati bazzukulu batabani ba Nassanairi Ssaalongo Makubuya ne bazzukulu be balina okukozesa obwongo okumanya nti wano waliwo ettaka lyaba Abdul Kalamuko tugenze tutyo kuba naffe tusobola okufunako ekibanja oba ebyapa kati gwe osanga mutabani wa Abdul Kalamuko nga yaguziza mutabani muzzukulu wa Nassanairi Ssaalongo Makubuya tolowooza nti abanange abantu abagokuta no certainly we have nowhere to go but to share eritono eririwo tutandika okuba nga tulikolerako ate tuli kyalinze nti omuntu alimuggyako bujja naye ate asasula of course waliwo abakozesa obubi abamu bakozesa by'emmundu bakozesa okunyigiriza abantu baffe naye kisawuzera ekiri okukyetaka sagala nnyo kigendamu olwali ekizibu ekiriwo nti osanga famire bazaala abaana maybe 8 omukaaga gwagala kutunda abaana tebatunda kati enkaana ze tusinga okuwulira ziri mu family just to agree whether they sell or not they sell so they end up nga balina okukilashinga because bayina different views kuzinasigala naye ali mu kattu omuguzi nasigala ali mu kattu omukaaga bamuguza bano tebamuguza aye nga n'omuguzi naye ayagala okugula muzzukulu wa Nassanairi Ssaalongo teyalina ttaka naye anoonyawo wagenda okubeera so ebyo byokubeera nti nabantu bagenda mu bufunze gyogamba gavumenti yammwe ekoze ekimala okulwanyisa entalo z'ettaka gavumenti egezezzaako naye tetunazimalayo zonna tuwezeza ebitundu 5 ku buli 100 kuba amateeka weegali aga protecting ow'ekibanja
25 gafuuga mateeka weegali tugezezaako implementation okubeera ntugateeka mu nkola. President avuddeyo n'abeera very hard on the issues of land. To me, I give about 75 to 80. 20 oba 25% weebulira kuba nti abantu baffe abamu bakozesa ebifo byabwe ne bagenda ng'eyo for example Nakaseke ne bagenda eyo gye twayina amataka getwayita nga aga gavumenti kati ne bageefunza omunajja ne yeefunza mayiro 2 mayiro 3 n'osanga ng'omuntu weeruweeru oba ow'emisingo yandibadde yeekyusa naga nti kati kaŋŋende eno nasanga omuntu yasiba dda wonna kati abantu kye balina okumanya teweetaaga mayiro na mayiro funa ettaka tonotono eka 10 eka 2 kolerako development ezimala. That is enough for you okusinga okulowooza nti ogenda kulunda obute bubeere nga buli ku mayiro 2 oba mayiro 3 gy'onookoma okunyigiriza abantu abajja kutuukisa nga tebalina wakulaga okujjako kulumba. Nga tuzzeeyo ku NRM ne Buganda abakulembeze bano mu Buganda waliwo neyamugambako nti Kampala ajja kufuna 8 oba 9 mwamusuubiza nti ebintu bijja kuba birungi naye kati gye tulaga mutuusewa mu kutereeza enkolagana yammwe ng'aba NRM n'abalonzi b'omu Buganda okulaba nga tunagenda okutuuka okuddamu okulonda nga NRM ekola bulungi. Abantu ba Buganda tebakyawanga NRM naye ndowooza tebaali bamativu engeri twakolamu mulirwanaawo bw'aba yasalanga enkoko n'asala akamyu n'asala embaata n'asala embuzi n'akuwaako bwatte nte n'atakuwa olwo aba teyakukyawa. Akamyuka ekaluwa kubanga era buli akamyuka afu embuzi ya kiro 15 kati tukitwala nti omuntu wa Buganda oli yakuwanga ku babaka mu Buganda muvamu abaka 5 tuli babaka 10 tulimu atwalangako 8 kuno tulina abaka 31 kati awo bwe bante nga gye wasse omuntu gwawanga ku mbuzi tumuwadde percentage yaffe ku presidential era yakendeera nyokuba twafuna bulakakadde nga kamu yeye nte tukyali ku nte sente mulirwana tomuwadde takuwadde teyakukyawo oyo abantu ba Buganda kituufu babakyawo ekitagala kujjirayo kati nga tonakola conclusion gwe batawadde nte sooka weekebere gwe kennyini sooka weekoga nti buli bwe bampa musajja bwe yampa ekisambi ekyente nakikozesa ntya. That should be the first step. Obanga togikoze ogenda kukyawa buli muntu obanga kibalizibwa ataakuwe andika ngende wa Kiwanda bw'ataakuwe kangende wa Gundi ogenda kujigizanga abantu kati je kyembadde ngamba nti kati mu kiseera kino twamala okwekuba mu ttooki kyekirabika ekisambi kye baatuwa tekyamala tetwakikozesa bulungi kyali kimala. Omanyi ekintu ekiwe waliwo abaalyako bannaabwe ennyama ekintu ekiwe tekiringa kyoguze mu dduuka. Ekintu ekiwe n'omuntu akikuwadde asigala atunuulira engeri gy'okikozesa. Abantu ba Buganda batuwa obuwagizi obwo basigala bawutunuulira. How are you implementing? To me, I just want to say nti there was no voter satisfaction. Abantu ba Buganda tebaamatira ngeri gye twakolamu mirimu ekisanja ekyo. One. Number 2, waliwo okukyamuukirira. Bannaffe bajja n'okukyamuukirira ne balaga abantu ba Buganda nti bo bwamaani bawangula ebintu byonna bigenda naddala abavubuka baffe n'abalimba. Nze nayitako mu kaseera mu kiseera kya kalulu ako nakusomeza 24 twali tugenda Rakai nempita Lwera yali nga kati bwe kiri era Lwera yali ayonoonese bwe twali tugenda mu Christmas twayita side z'eggomba nga abantu naye ennaku nga 5 za Christmas nibe nali mpitayo nga oba oyita abaana bagamba moroka jamu yagenda nga nakwata nga abaana beesooka eyo yange luwangula eyo yange kati abantu nga bateesemu embeera nti gwe kikutambuzisa ku bigere lwa nsonga nti NRM eri mu bukulembeze. NRM weebeera mu bukulembeze ogenda kuvuga mmotoka ekyomukisa omulungi ne kibaawo mu Buganda ne batuwangula district kumpi zonna kuba ssentebe kumpi 28 ninako ba ssentebe ndowooza nga 5 nako we Nakasongola ninako aba gavumenti y'ebitundu ninako owe Nakaseke ninako owe Kiboga ndowooza ninako owe Kyankwanzi izo kwa tezo district 8 zeninako ba chairman atereze ye wala ne wano wona batijina wakiso mitiyana wano Masaka wakwata sakwata kati olwalera abantu babuuza tine mwatugambanga nti bano ba chairman ba local government bavaawo ebintu bigenda kuba barabara
tebakiraba bagamba nti enguudo zigenda kubanga amatobuuta abantu balabanga ebizibu ebimu bye bayitangamu ate kati biri even worse. Number 2 ne bagamba nti mumuggyemu ababaka ba parliament abalina aremu bonna ne babakuba okuva ddala ku vice president ne bamukuba ne bakuba abantu ba Dr. Muyingo ne bajja bakuba Amelia Kyambadde ba Ruth Nankabirwa ba Haruna Kasolo ba Sempijja they all hit mu kalulu abantu nga balowooza waliwo enjawulo olwo bw'otuuka wa Amelia Kyambadde yes ba Mwanyaze Judith kati olwo singa abantu bagereegeranya ne bagamba nti naye awali Amelia Kyambadde mu service delivery n'omubaka kati gwe tulina olwaleero olwo abantu ba Buganda bamaze dde okumanya that they had a road deal. Kati ekyo kibalizi kyenkugamba nti kituzza kuba nyini bakebera bakebedde ekyo kituzza kungona kati bano baali batujubisa bujubisa bano abantu ba Buganda ekyo chairman wa district ya Mityana nali njogera naye nangamba sebo kati nze omuntu anangamba ati anti sikola nga ne ministry ya local government sente nange tezimpadde abasajja betu bwe bamanya nti tubawangudde mu kalulu kye bakoze kutuma bikola tebatuwa amafuta gakola nguudo tebatuwa byuma aba sente z'emisolo tebazizza batusolozaamu emisolo for example no mu Kampala wakiso yesinga okusolozebwamu omusolo Matiya bwanga bwanika akyogera buli lunaku naye sente zonna mutwala butwazi kakati golowooza y'omuntu w'omu Buganda ekyo takiraba nti ababaka baabwe babalonda kituufu naye tebalina busobozi tebayisibe ba minister ba finance opposition teyina accountability gyogamba nti ogenda bagamba ababaka bammwe towe butambala owe mawokota twamuwa sente bweziti teyazikozesa kati ekyo kyennyini kibalizi kyenjawulo okugamba abantu ba Buganda we shouldn't be tetuyina kukkiriza tubeera isolated ekyo opposition bajja nalowooza ti bwawangula Buganda wala ne bwatawangula that is the biggest danger we went into kubanga bo balowooza nti Buganda gikyayise President Museveni gikyayise nga opposition yero yabwe kibalina okukola kakati bw'omala gikyayisa kati gwe omuntu wa Buganda oba wagendera mu weeve yefaanana bwetu that's what we are suffering kati olwaleero kyovola nti omuntu agenda gamba nti tetulina so omuntu wa Buganda owebulera omuntu w'ekyannamukaaka omuntu w'eruweero kikigwe kye weetaaga amasanze to be extended to your constituency to your village si mulimu gwa mubaka wa parliament okuleeta amasannyalaze ku kyalo gavumenti it is because government si asasula government nayo government ekolebwa masiga asatu kati abantu b'omu Buganda temubakoledde kubanga tebabalonda anti kyenkugamba ekyo eddagala mu ddwaliro mu Buganda temuli kubanga Abaganda bawano b'abantu b'omu Buganda tebalonda si kyekyo kyokka naye njagadde okugyayo statement ya Mwami Mugisha gye yagamba sinze njogedde naye yakugambye nti nze kasookanga tujja tuli bwe tuti tewali ate oli bagambanga ti ffe bwe tunajja tugenda kukola kyonna kakati olwaleero kiruwa bagamba bwe tunajjanga kye bategeeza nti Kyagulanyi bw'anaabeera pulezidenti so sisi nga bwe tunaabeera ababaka kyokka kati tukwata mu nsawo then if you cannot win presidency nga manye temugisobola nga presidency then mulekerawo okuddamu okuwabya abantu because mukimanyi tikani mugamba one mulina okumanya nti bwe tuba nga twetaaga ekyo tulina okukkiriza okumanya nti tulina okukolera mu Uganda eyawamu it's very important politics okulowooza nti tusobola okuba isolated wano kyangu nnyo omunaku isolated nagamba okay nabaleka mu kazinga musafaringa ate okusafaringa okwo tekuli kuffe ng'abakulembeze fika wabula omuntu waffe asookerwako ku ground yeetaaga oluguudo lw'ettotola okulukola yeetaaga oluguudo lw'ekyannamukaaka okulukola yasigala anyigirizibwa olw'abamunaanika kati kyetwetaaga okumanya nti strategy yaffe kati nga Buganda tulina okumanya nti mu abantu ba Buganda nammwe abali mu constituency mulina kubaza okubaza kulina okubanga tulina kubanga ab'ebushenyi babebushenyi buli government ebeerako babeera yes kakati we cannot accept to be isolated mu Buganda government kimu tutabadde government eno nga tukibaddemu nnyo era bwe twagibeeramu mwami kibalizi ebaddewo birabye
nti almost 40% of the cabinet was for you. Ng'osobola okuba ne minister of finance, ng'osobola okuba ne vice president, osobola okuba ne prime minister, osobola okuba ne minister wa agriculture, osobola okuba ne minister wa masannyalaze, nga bonna bano the top ministries. Today ng'ogyeko akameme president Museveni ke yatuteekako nagamba okay newankubadde kino kiba negundi kanjira muwaayo, but ffe nyini abantu ba Uganda twabenda gamba no tetwagala kino tetwagala ono olw'ensonga twagenda mu weevu eyali tetugasa. Nze ndowooza ebyobufuzi bye tulina okumanya byakubaza bwa we twagala okutuuka nga region nga district ng'ekyalo ng'emiruka ate nga Uganda eyawamu. Ekyo mutakibaza basebo ne banyabo we can risk to be isolated. Okuba torch mu kibiina kyenare kubigenda mu maaso nze sinalayo Muganda agamba nti bannange nange nga musirise mukyatya ekyo okosi nga tunatuuka nakwo ekyo gwe tusooka otunule the top 10 positions olwaleero eziriwo top 10 from bwobanga ozzemu n'okibalamu, and that was a sign okugamba nti nange Muzeyi Museveni wagambira nti bannange ngenze nange ekintu kisobola kyekwetagisa kubeera vice president prime minister. Nedda abantu kibagala okula mu Buganda ani agamba nti bannange ndowooza bajja kuvaayo kyalwanirwa wano tebakitwala egindi tebakizaayo. Ndowooza bajja kuvaayo but ate n'okuvaayo kwaffe by the way kyensobola n'okusiima ku bifo byaffe kati ffe nga nze Kiwanda abantu baba bannonda bakulonda ggwanga lyonna. I was voted from Karamoja to Kisoro, from Kalangala to Gulu to Nimule. It makes you West Nile, Congo, no kirira ku Tanzania, no kirira ku Rwanda, no kirira ku Erika Sese, Congo. Kitegeza Uganda that gives you an exposure nti abantu bonna bakumanyi, and you have that exposure, a national figure. Because for us tolinga bugamba jahanze because olwaleero my brother like I don't know how Nup or votes kwanga my brother Mathias Mpuga vice president wa Nup wa Buganda but I think according to Gundi babalonda awo because I didn't hear olw'obudde obutono bwe baalina ate n'okusinziira ne ssemateeka bayongedde ne batereeza ssemateeka waabwe olaba nti how do they come kankyagala okutegeera ku ekyo how can somebody become ennonda gye baalondamu baayina nga bwe baagaba kaali baagaba kaali FDC balonda nga Buganda mwerondera kubanga jikiro olubereberye ekyatabula FDC kwe kuba nti bwe baali balonda chairman wa FDC yasooka Bukulu Kiggundu omugenzi bwe yafa baddayo bagamba nti aba Buganda ekya chairman kyabadde kyaffe Betikami agamba nkyagala Betikami bwe yagamba nti nkyagala nti nedda tuddayo mu Nansono gye nga mwe wamwe bwe kiri mu NRM akalulu tukazzeeyo mu Nansono chairman tuddemu tumukubeko akalulu ko Betikami ate chairman abadde wa Buganda Buganda mutuleke twerondere nti nedda etteeka ligamba tulina tumulonda Nansonale ne baddayo mu Nansono Betikami kyekimu ku bimugobya mu olwana awangula Beti kakati bwe bamala omuwangula ekifo bakitwala bakijja ku ba Buganda ekya national chairman but I want to look at a regional vice chairperson like Lukwago today afukata regional vice chairperson wa Buganda because he's the vice president FDC Buganda izo nsonga ze FDC kati kyembadde nkugamba nti NRM beats them all because becoming a vice chairman like me you are voted by the whole country. So ekyo kyonna ke kabonera ak'okungulu akakulaga nti NRM ina gundi exposing abakulembeze at national level. Otubadde wabadde nti wano mu Buganda nga tetunnabawulira bajja ekiseera tubatu amanyi tubatu gamayidde nnyo mu service ngende ngambe eggwanga nti Kiwanda agambye ajja ekiseera bwe kiba kituuse tujja manyi bangi bajja kujja oyogala ngambe nti bangi tujja kujja namba nnya oyinza kaba naaba naye nange kati namba wano wendi ndi okumpi namba nnya nagenda mu mmeka namba nnya nti nange ekisabu kinatuuka ngenda kati kuddamu njagala nzire mu namba emu oba tobuuse amacco tepaka ddi Kiwanda yava mu bavubuka n'akulembera abavubuka mu NRM n'ava eyo n'agenda n'abeera MP n'ava ku MP n'afuuka minisita RDC nga sinafuuka na minisita nasooka nenfuuka RDC and that was in Karamoja nenvaawo nenkomawo
nembera chairman w'abaka parliament abava mu Buganda for 5 years nemvaawo nenzija nemfuuka minister of state for tourism kata awo nenvaawo nenduka ate nfuuka regional vice chairman olaba ng'omukululo gunywedde kimala kubanga bannanga wano mu Buganda we munadda mujja ku ente bajja gibaaga nga temuliiwo bana agenda okulonda akakiiko akagenda okubaaga ente bana aba Buganda baliwa nga tekulino muzeeyi Nadduli kyobalaba ye emirembe gyonna abadde atujjukiza ensonga y'omukabira nakasaka nti we twatuula twateesa bwe ne bwe tuti kuba yaliyo naye singa Nadduli teyaliyo kyandibadde kikyani yandibadde agamba nti naye mawange ng'ovudde ku maapu ng'ovudde ku bye twateesa so nze ndowooza nti Abaganda munaba temunnayambala abalala bajja kwambala muligenda okulooza nti tusimbule nga baayiseewo ebusega ekintu bakizizaayo ndowooza ekiseera bwe kinaatuuse tujja kwambala mujja kwambala ekiseera bwe kinaatuuka but as of now concentration yaffe ekyali tukoze tutya okuba nti kino kyetwasaba ekisambi kuno tukikozesa bulungi oba kuno batuwa kilo 5 tuzikozese bulungi twongere ku kilo 5 ziddemu zifuuke ekisambi nga bwe kyabanga paka ddinga ebiseera tebigenze oyagala nawe kaddiwa nedda ngamba ku kino ekisanja kyennyini anti jjukira waŋŋambye wali nti babadde batuwa kisambi bulijjo kuno batuwadde kilo meka kale 5 zino tuzikozesezza tutya okuba ntuddamu tuimpressinga omuntu wa Buganda amanyi nti etaano nga bazikozesezza obulungi zembaddendoobawo ekisambi bajja kisobola zembadde ndowooza nti abo twalabye abasajja ke batusedde ennyo okuva ku kisambi okutuzza ku kilo 5 kati naffe nte katukayanire enamba naffe kati tujagala ffe tuyina okubaaga naffe tubatemereko aspect gye wagindeeteddemu yabadde abasajja ba Buganda ewa NRM kakati aspect ate gyogireeteddemu eri ku national tosobola kati ate bweyagala ku kigundi ya national olina ogimanya nti bweba nte erina kugabanibwa bwolowooza nti ojja girya wekka ate okutuga era kyekyatuuka ku nupu thought nti bo as long as they can do well in Buganda the rest neba tebakoze kati awe kutuga because you can be isolated andi nabo lwalero bali kukaweefube wa kunyweza kye balina ate bakyongereko temuyina obuzibu awo ekyomukisa omulungi nti waga nti manya atega akayina abiri otega kakolaki otega kalaba but nze nga Kiwanda ndowooza mu kibalizo fena tusobola kubeera mu kibiina kimu bakwano bange mbasabira gye bali naddala mikwano gyange bembadde nabo I went to school with ba Matthias, ba Mwanga, ba Semujuwa at the university at the same time. Let them be strong where they are. Naffe kye baba tukubiza naffe let's also be strong where we are. At the end of the day tujja kubanga twetaaga nga we need each other okutwala eggwanga lino maaso. Omulabi wa Bbeg TV, Bbeg Media, webale nnyo ofunye ekisinga okubeera ekyomugaso. Gakuweebwa muno oyo ye ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda omukulu Geoffrey Kiwanda Ssuubi. Mwebale nnyo.